omuzannyi w'omupiira ow'omuddusi bw'ava mu kisaawe oga lwaki bamubikka jacket tebasobola muyira mazzi olesa tebaagala mubiri gukubulinge lumu ayinza okufa naye gwe omusajja omulese akoze emirimu gye bulungi addukiddewo mu kinabiro yeeyiida amazzi wayitawo emyezi 3 banne omusajja takyamalako. Tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange Asha Nava Namatovu mwasibye mutya bassebo ne bannyaba ate nga nabagamba nti Life Experience buli mutulaba tuba tubaleetedde ekipya. Olunaku olwaleero tulina omwami Kojja Ibra tukyaliddeko ng'era bulijjo twagamba agenda kubanga atuwa episode ku episode mu mbeera z'obufumbo z'okweyonja ku nsonga z'abaana ab'obuwala naddala mmwe abaliko ebyewaka tuziyita empewo nabyo section eyo agitunyonyolako kandeke Dana kanaakulya babuuzeeko ate era n'omugenyi waffe atubuuzeeko tukomewo tutandikira awo. Yes, nyongera okubaaniriza ku Life Experience YouTube channel. Tubeebaza okutulaba, tubeebaza okugibeerako, okusubscribinga, okukomentinga, byonna tusiima. Ndi musanyufu nnyo okuddamu okulabako Kojja era kansubire we naaviira ano nga njiza. Mbalamusizzaako bassebo ne bannyabo abawangayira ku mukutu guno nange neesiimye okuba nti mutulaba n'okuba nti musheyalinga obubaka buno buli muntu naaba ng'ayambibwa. Yes. Kojja olunaku olwaleero twabadde n'ekibuuzo kyaffe ne Dana nga twegeyamu. Omanyi edda twali tumanyi nti enkumbi z'abafumbo kati nga waliyo omuwala ali eyo ye si mufumbo alina abasajja betugeze ab'enjawulo kyandimwetaagisizza okubeera n'enkumbi ye bannaffe enkumbi kyeki? Okay, webale nnyo Nava. Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo. Buli muwala alina omusajja oba ali mu nsonga z'ebyomukwano enkumbi emwetaagisa olw'ensonga y'obuyonjo naye waliwo beekakatako okubeera nayo kati gwe Nava olina boyfriend wo ekikubeeza n'enkumbi fa tuyinza n'obutaba nkumbi bw'oyinza kuba just na katambaala like okubeera omuyonjo musajjawo amaze mwekoze bulungi sajja mulongooseeko bajjukira bwalaba ennaku zinene omulina ekizibu omusajja azze akoze emirimu bulungi gumaze weebise kibulangiti omusajja agenze mangu nnyo yeeyiyeeko amazzi kati example omuzannyi w'omupiira ow'omuddusi bw'ava mu kisaawe oga lwaki bamubikka jacket tebasobola muyira mazzi olesa tebaagala mubiri gukubulinge lumu ayinza okufa naye gwe omusajja omulese akoze emirimu gye bulungi addukiddewo mu kinabiro yeeyiida amazzi wayitawo emyezi 3 banne omusajja takyamalako nga gwe kennyini gwe omusse yingini. Kojja, you mean amazzi gano aganyogoga mabi? Amazzi aganyogoga mabi jjukira omusajja ono baba nga ava mu kikolwa mutwale ng'omuntu adduse mayiro 5 sajja ddala banene abakuba eddakiika zaabwe 3 ez'obuvunaanyizibwa ezo eddakiika 3 dakiika 4 ng'ali ku ki ekyo kasitale konna akakuba kati atesti olina okuba n'enkumbi eyo muvumbagatireko bulungi mu mazzi agabuguma. Omukazi yenna wali badde nga oba ogenda mu kisenge kati papo zajja buli bajjajjaffe edda bo baafunanga binika wali ku kyoto bamanya nti omwami azze ng'atokosaawo amazzi ag'amangu mangu gagate kuba mu kadomola wali sayiti omwami agenda mumala bw'ati emirimu ng'enkumbi yagenzeemu dda ng'agenda amukuulinza mpola mpola n'ennaku zino eno abawala kasita omusajja amala okumala emirimu wefaako wekka ate ekintu ekyo kiri sayidi bbiri nti n'omusajja yennyini kimukakatako era okulongoosa mukyala we. Jjukira kati mu bufumbo bamukwegala mulimu ekizibu
omukazi abeera mu bufumbo emyaka 5 nga tafunanga ku ssanyu lya kintu buli kaseera kyabeeramu oba kyekinguba omukazi tamalangako naye ng'ali omwo nga bulunaku yegatta ne musajja we naye nga tamanyi tesiti y'ekintu kikyakola buli lunaku. That's nti omukazi ne bw'obanga omuwa buli kimu naye nga tofunanga mukisa kutuuka wantu awo n'afunayo akavubukavubuka eyo agenda kalispektinga n'okusinga gwamusuza mu kalina. Kati ndi ku musajja ono nti gw'olina omukisa mukyala wo osobola omumutuusa obulungi gy'agenda. Kati omukyalo engeri gy'aba akooye naawe omusajja kwata enkumbi eyo bakatambaala. Kati njogera ku bantu nga si bafumbo kiko kya buyonjo. Kwata akatambaala bulungi longoosa ku mukyala wo wajjukira nti kirimu lwa science kasova mu kwegatta kyali bati kyonyo obwongo ne bubanga obweri starting awo weebake kubanga jjukira okwegatta kinakyo kiri part of ku bulamu. Omuntu bw'obanga weegattagatta nnyo tosobola kumala gakaddiwa. Era abantu bangi balina swesi bakanduuse fesi lwa buteegatta. Okwegatta kuneeno ddagala kibi nnyo ogenda kukaddiwa mangu. Kwegamba nina okwegatta omuntu yandikoze ekikolwa ekyo mu wiiki emirundi ng'emeka. Kati katugambe mwezi. Kale mu mwezi obanga obadde bize olina okugatta emirundi 27 omwezi nga tumala mwaka mala emyezi 3 omuntu tomulalamu ogenda kulaba singa olakati ng'omuwala obanga abadde avubuka kakwanta challenge mulimu abasajja bamu abalina amazzi nga gaalunyu omusajja n'abanga akubakako naye ng'osiiwuuka busiibuusi naleka twogere ku musajja ono alina amazzi agajinjimusa. Kati waliwo ekiwala ku kyalo mukirya bamubira nti olange kyembadde nse nno okukiryalya kitandika okugejjagejja amabi n'okugiraagiraye nti omukazi ennanga olina omusajjawo ng'akola bulungi emirimu olina engeri tekyetaagisa kugwa mu bbaafu. Ne bw'otagwa mu bbaafu ng'omusajja abadde akola bulungi emirimu fayini labo kale ng'akasente akokulaba ekalya naye nga temuli bulungi nnyo naye ng'oli mu mativu ne kyoli musajja tekwetaagisa kuba nti oba oleebuka alina gwa bizigo oba osobola okunyirira osobola okubeerawo. Naye abantu abasinga bakanduse feesi olw'ensonga tebettanira kikolwa ekyo bawozaamunda ebintu si byagala. Gy'ogenda okuma obutabyagala era gy'ojja okuma okulaba nga ogamba naye nze lwaki mu myaka 23 lwaki ninga waana. Gw'osanga ng'aboggoka ku mulimu buli kaseera oba oyomba beba abantu abanga akateeka ngoba omukyala mukwano waya zange ziba zivaako buli ssaawa. Olina woofiisi olina abaana b'okulembera bagane banne lwaki madamu lwajja abeera mukambwe olw'omanya teyalidde breakfast. Jjukira waliwo ekisala budde waliwo ekyekiro njogera nno ku by'omu kisenge siri waneeyo nedda nawe osobola n'omwami weekend n'ogamba ssaawa 11 tule ku kisala budde essaawa nga zineeno ne muyingira ekisenge kati kibayita ekyo ekisala budde ekikigwe ekisala budde. So naye kati ate ekikulu kyekyenkya. Kati jjukira omusajja yeefudde bize ogenze ku mulimu twalidde ekyenkya oba omusajja akomeza mu kkubo ogenda tuuka ku mulimu buli mugenda ogenda muvuma akusala mu maaso olw'ensonga obwongo bulina kye bulaakinga. So bwe tuddayo ku mulamwa gw'enkumbi bakatambaala nti kayina emigaso mingi nnyo kusayidi abantu bonna abeeyaga. Naye kati katugende ku mugaso gw'enkumbi yennyini eri omuntu omufumbe gwekakatako okuba naye. Bw'okeera ku makya mu mbejja n'ogamba nti kati kojja nsazeewo tubeere ffenna ne twewasa enkumbi ekukakatako okubeera nayo awaka. Naye enkumbi akatambala kava katya mu katambala nefuuka enkumbi. Enkumbi kaba katambala akalungi aka kotoni kyali badde tulina kaba katambala ka white okujja ekigundi ekyo eky'obuyonjo nti omusajja bona okamuyisa ku waya naye agenda kuba mu mativu agambe waawo mukyala wange kyekyo. Kati bwe butambala bwo nga 7 obutambala yes obulungi obwa kotoni kati katwale ndoza funa bugundi funa first tawulo 7 obwa kotoni. Kati efuuka entya enkumbi ogenda funayo akabaketi nga kapya kati bakakozesa nko. Kati oba osobola genda mu ttale noonya olweza noonya ebbombo noonya kayayaana noonya kafugankande noonya mavi ga mukulu noonya nabbugira
noonya musimbya nnyiriri, noonya olusiiti, gamba eddagala lingi nnyo. Kati eddagala eryo tolikozesa nga bbisi. Lyanikemu omusana gumu lisekule, lyanike omusana gumu wabwe luteeke mu nnyumba. Likolemu ensaano. Lwaki olikola ensaano? Katambaala kano ogenda katta bw'ona olikozesa nga bbisi. Kati bwe tuba tugenda kuba tukakozesa. Tumala ofuna ensaano eyo, funa akabaketi kaffe kali eri. Sooka oyoze obutambala wali eri sayidi, butukule, bukamule bulungi, kakireeta mukana akabaketi wamu amazzi amayonjo. Funa ensaano y'ebikolo by'eggambe n'ebirala ebigira. No, n'ebintu obikola mu budde bwo. Ensonga lwaki nti omukazi oba ogenda mu bufumbo, balina kye bayita okufumbirira. Okufumbira okulimu bino eno byonna senga abikugamba. Ensaano eno ogiraba egenda kukola ku kino. Kati senga akuwadde ensaano, tuvuddeyo eri mu kubinoonya. Omulimu gwo kuwanga nkumbi eyo. Kale tukakusa bagambira nti enkumbi okugiwanga, kati tuli ku point ya kugiwanga. Senga yagiwanga nze n'ogiwanga. Senga asobola okugikuwangira, n'ekikulu mu byonna kufuna bikolo bya ddagala biri byemmenye. Senga abataliyo, noonyayo omuntu nga kojja Ibula. Amanye eddagala ly'omukisa eriwanga enkumbi, bikolo nga 20-15. Kati egenda okuva mu katambaala, efuuke enkumbi kuba tuli mu kugiwanga. Nti nga bwe gambye nti omaze ogyoza bulungi n'essabbuuni, ogikamudde. Bw'ofuna akapaketi ako, kalimu amazzi gali plain, teekamu ensaano yeeno. Gikamu emirundi 3. Kati awo togikamula, ogenda kunoonyaayo paati mu nnyumba. Wooteeka enkumbi ezo wozaanika. Ng'amazzi bwe gakulukuta tegagenda ate mu mwala. Kirungi nnyo bano tegoba kikapeti oba ekifaliso ng'amazzi gakomaawo. Lwaki enkumbi tolina kugyanika wabweru? Omuntu enkumbi asobola okugikozesa n'akufiraanya obulamu bwo bwonna. Era omukazi abo obanga obadde ogenda kunoba, obadde okozesa enkumbi, toleka nkumbi n'emu waka wa musajja. Ogenda n'enkumbi zo. Bona omukazi agenda kugyaba ow'omutima omubi. Wanaanoonya nnika n'emubula, agenda kukozesa eyo enkumbi. Badde mukozesa so kati tuli mu kuwanga enkumbi. Nikamu emirundi 2-3 jjamu, teeka awantu ng'amazzi gakomaawo. Ozifuusa enkumbi. Era enkumbi ezo zalaga nti enkumbi buli lw'ogyoza, jjukira kali katamba kakozesa ne kaddugala. Osooka n'okwoza mu mazzi eri, bati buli lw'okwoza olina okukadda mu process gye watandikiramu ey'okukanyika mu ddagala. Eddagala olina okuba nalyo. Olina kukira kati kasomala okukayisaamu sabbuuni. Omaze okwonoona naye ng'ate olina okukooza. Omaze okukooza kamudde bulungi, olina okuddamu okukawanga. Eddagala lyaffe weeriri, ng'oddamu ng'oteekamu, tokola gambe tolyanika mu kinaabiro nti amazzi tumanyi amazzi ago gayiika budde. Gayiika sayidi. Gayina kubanga gakomaawo gakaliraawo. So kati lwaki tugenda ku mugaso omukulu nti omukyala omufumbo enkumbi ekakatako. Omukazi ng'oli mufumbo, ne bw'ofuna olugendo ti maamawo tiyawulira bulungi e Masaka, tubeera wano eno kusala amalooti oba Makindye, bakubidde essimu mu mbejja, mami tuje ebintu by'olina osoosa mu nsawo erina kuba nkumbi. Nga tonnakwata ku ssimu, tonnalowooza transport yakutwala. Lwaki? Abakazi bangi bali eyo nga baafiirwa abasajja baabwe baafa, n'olwo butabadivayizinga, musajja naaba ng'akomawo ekiro n'akozesa. Ne mukola buli kyonna, naye ng'omuzimu gwonna temwasobola kugufugika. So kati enkumbi omukazi bwekyo nagambye nti bwe biva eri mu by'obuyonjo, omufumbo ekakatirako nti singa bijja bubi, oli Masaka, bakubidde essimu nno Allah bw'ati bw'ageze, ky'osooka okukola nga tonnatonyeza zziga, kwepaadinga nkumbi eyo. Nti kigenda kuyambako omuprozesi y'okuziika, abafa bagenda kuadvisinga enkumbi bagifugika batya ng'obadde omusajja yatoose okufa. Awo tugendera ku kitooke kya Nakitembe oba ekitooke kya Naalongo, mumaze okuziika omwami nogenda n'ofuuyika enkumbi byammwe neebanga bikomyawo. Naye bw'otakikola
omusajja agenda sigala ng'akomawo buli kuba kiro. musajjawo Togenda funa musajja yenna akwagala ng'ekintu ekyo wakikola. Ate waliwo era n'ekintu ekyo wakati tekyakubeerawo nnyo. Waliwo abantu abamu abafa mu nfa ez'enjawulo. Bwana mukulu n'afa ng'ayimiridde. Abantu bafa bwana mukulu ng'ayimiridde. Omuntu n'afa bode ne mwana n'asigalayo nga gy'ali ng'akubye saluuti. Kati ebimu ku bye mulina okukozesa okumukakkanya. Linda kojja nze akikola ng'afudde oba aba family. Oyinza oba olina ekikola ng'omukyala naye nga nesenga waba alina okukuyambako. Nyabo kubanga oli abeera musajjawo. ng'akola atya omukazi? No, tetujja kgenda nnyo mu gundi eyo. Otutiisa nno. No, sikubatiisa. Mutaka bw'afa ng'ayimiridde. Ebintu ky'olina okukozesa okakkanya mutaka oyo erina kuba nkumbi eyo. Eyammwe gye mubadde mukozesa. Eyammwe gye mubadde mukozesa. Tulina okubeerawo erina kubeera eyo nkumbi. Naye ate naava tamanyi nti waliyo eggwanga. Sijja baatula wano nti okusibula omwami wo ekikolwa kibaawo. Ebino ebintu by'obuwangwa bizibu. Oyo mutaka aba akyayimirira. Munaye mbu bamuyimbira n'ayimirira byambu. Ebintu by'obuwangwa buli kabira erina ebintu byayo. Era kati oyinza okwesanga nga like mu Buganda tukozesa nkumbi like omukazi okufugika omusajja. Naye ate ogenda kwesanga ate mu kabira endala bo nga bakola gundi endala. So obuwangwa obwa bugazi tosobola kugira ngo tosobola kiwakana. So kati enkumbi eyo yenye gimu ku migaso gyayo emikulu ennyo. Ku mukazi omufumbo naye kati nga tuvudde kwegyo emigaso emikulu enkumbi tekitegeeza nti kati nga tuddayo ate wali twatandikidde ku buyonjo enkumbi ekola ku musajja omu. Tekola ku basajja banjawulo. Nina abasajja bange basatu. Olina boyfriend bana. Olina kozesa. Sigamba nti Kasimu bwajja. Eno. Umaru bwajja enkumbi y'emu nno. Enkumbi ekola ku musajja omusigamba nti lwo onoba ogenda kwawe wa Kasimu era opaakinga enkumbi y'emu. Olina funa ndala. Enkumbi erina kukola ku musajja omu. Lwaki ekola ku musajja omu? Bwe tuba nga tuzzeeyo kino ekintu ky'obufumbo yogera kati ku bawala abafumbiddwa abasazeewo nti okubonaabona kw'omusajja oba okubeera successful bagenda kussa ku omukazi gwe baawasa. Kituufu. Era owulira nnyo nti okuva omuwala oli yajja mu maka munene omusajja asiraana busiraanye. Famire neeraguza negamba naye omukazi gwe wawasa. Ojja sooka oyimirire mukaawo. Singa ewaffe tagendangayo. Talina kye yali asasuddeyo. Embeera n'ekyuka n'ebambi naye nga mubeera mwenna. Era omusango bagussa ku ggwe. Nga takuwasangako. Anti kati fayini sijjanga kukyala wammwe. Naye gwe ofumba emmere gye ŋŋenda okulya buli kiro gw'otunula ku mabaati. Omusango gubeera ku ggwe. Gutya. Kuba anti kakati tukkiriziganya mbufumbo kojja mu Buganda wange nti aba bwe tugenda ewaffe baba bagenda tuwa omukisa otublessinga. Kati ate ekyo ky'oliko nga bw'onoogenda ewa maama oli mumusiibula mwana wange Katonda kulembere biki ebyo bigambo. Naye tuddeyo ku kigundi kyennyini nti abasajja buli mukazi gw'ojjamu nnika amatali gakyere ennyo eri obulamu bwo okusiraana oba okubeera successful. Kati obanga tonnaba kuwasa abasinga tebakifaako. Naye omuntu ono amaze okusetolinga nga yegatta n'omukazi omu ekyo ekintu bakirondoola. Fakti ebiramu ebyo twabwogerako emabega ne balaba nti osanze akasente weekali n'okubala oyingidde mu maka sente kagenda kakendeera. Kati nga tuli mbufu bw'enkumbi lwaki ekyo nkireetamu nti enkumbi tolina kugikozesa ku buli musajja nti ekiteekesaamu ino eddagala ly'emikisa ino linamenya ebikolo okugiwanga. Abasajja balina emitima eminafu. Omusajja ayitidde eyo agenza azanye firimu ze tozimanyi
kati wajja waneene ewaka mumaze okuzanya mumaze okukola emirimu gyammwe omulongoosa aneeno olyanga amulongoosa naye ate omuyambako okumuggyako gali agabambagazze ng'anaawuunya nti omuyambako nga ye aiddeewe gwe tuwategedde naye enkumbi eno egenda kukuyamba okuba nti amake gatambuza bulungi omusajja agende mu kibuga akole atunde seso omukazi ewaka ebintu byenyo bye bamubuulirira asomala okufumbirwa lwaki nti omukazi tebamuadvise nga osanga nakoze omukazi ali mukukwata mmere naye ngaemmere agisitamyemu ne emmere omusajja gyagenda okulya tolina sitama mu mmere ng'oli mukazi oli mukukwata mmere oli mukyala mufumbo ate ositamye lwaki bajjajja baatulanga bulini bebikkanibwa neeno bwe bati omusajja agenda kumweca ku mulimu n'omusiibula ng'oli mu kukolima okimanyi nti abasajja abamu babonaabona naye ate oluusi ng'omukazi yagamba bugambi nti kale singa kati abavubuka bano abeekwanyakwanya oba abavubuka abakwabulakwabula singa ova buuti mu mukazi ng'abadde akitegedde nti gwe mission yo yagala kumulya buli n'akuba mu nnabunya bwe n'egira bwe pa n'agamba nti kale n'atonyezaako ezziga kintu kiyinza okubonyaabonya obulamu bwo bwonna bw'abanga azze nga sitegedde mission ye atya nti katonvuka ayinza okuzanyira ku bwongo lwakwetaaze lwakkubira essimu n'alya naddu bane mukwano oli odambadde enkumiisinga n'alya n'agenda we bamukola batya kuba bangi kati omukazi Joshi ajja kukuba oluye mu bijanjaalo lwebwatuke bwe pa agambe kale kijja kukubonyaabonya obulamu bwo bwonna so omukazi ebintu bingi nnyo omukazi yasobola okukola so lwaki egambenti kati wekigira nti ne bajjajja balaba nti omukazi okuba nti agenda tekebwako ebintu bingi kati katuyiyeyo enkumbi eno egenda omuyambako okulwana entalo ez'ewaka entalo ez'ewaka okukakanya olina omusajjawo temukwatagana bulungi kikwetagisa genda ku muganga kukola biki eyo enkumbi egenda kukulwanira entalo zonna wera ensonga bw'oba ofunye ekyansi ng'ebikolo byonna obitaddemu ye omulimu gwayo gwegwo gutandikira mu buyonjo ne gujja mu kuyambayamba okuba amako gakola nga gali bulungi gali mu ssente ne gumalira eno mu kukuyambako ng'ekizibu kibadde kizzeewo bikwogeddeko so kikulu nnyo omwana oba obola yenna ali eyo obutagamba nti enkumbi kuba kwejalabya bw'akyali mu boyfriend girlfriend funa akatambalako ku gundi y'obuyonjo ti omusajja waakuvudde mukega omanyi kati ffe abavubuka oba abasajja omusajja ayinza okuba n'abakazi 3 mwenna ng'abeebakako naye abakazi abo ebiseera ebisinga lugedde kuba 3 naye nga mulimu omu yabitinga standard ezigi kale nga ye alina ebyenjawulo byakola nti nakawunde bw'ajja ye olumala omulya yeefaako yekka kati gwe naava bw'omaliriza n'omanya omusajja bamuwembejja batya omusajja wadde abadde muyaaya atya yeekubamu ttooki mu bwongo ne bw'agenda ku mulimu alaba ebintu bitambula byokka so kikulu nnyo obadde oli mu maka okubeera omuyonjo oba n'okuba n'enkumbi so kati enkumbi wenyinza okugamba nti awo nyinza okubanza nga ntemedde ku muntu atulaba oba oyagala ebisinga ku nkumbi eyo osogenda ku peegi yange vidiyo n'olaba eddagala eryo ebikolo mbiteekayo birabika bitya bwe bityo kati ate abaagala okufunako jjo baluŋŋamye obalaga ebikolo ebyo basina kindi mpulirayo abeera nga mbu okubawangira enkumbi era kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuntu kati nga gw'ompangira enkumbi enkumbi eyo tekyandibadde kituufu muntu kugikuwangira nga tomumanyi olw'ensonga biki byagenda okuwanga by'omanyi enkumbi yalibadde wakuba nti kati ennaku zino eno ojja kwesanga nga abaana takula ng'ate ssenga yawala n'abaana abantu bagenda okwanjula bafuna mikono gye bateekawo nga bassenga naye era mu kyalo eyo waliyo bano abakyala be bayita bamulerwa bakyaliyo abakyala abo abazaalisa ku byalo otyo oba omukazi ne yali azaddeko waliwo omuntu eyo yakunogera eddagala ery'okunaaba oba ery'ekyogero
omuntu oyo abeera mutuufu nnyo okuwangira enkumbi okwadvisinga ku nkumbi kyalina okukuyambako kufunira ddagala ligiwanga naye lwaki sijja kukuwagira nnyo wadde bajja kunyiigira okusanga omuntu ku social media nange mba neekubiddemu naye lwakuba nti kati muno tutambula ogenda okufuna trust ey'enjawulo mu bantu nti olina ky'omukolera n'amanya katono ku jayibula nsobola okukola kino eno naye kyalibadde kirungi kusanga muntu ku tiktok n'omugamba mpangire enkumbi kuba olwokuba nti ye akasente akaagala tagenda kugamba nti sibitegeera. Ekyokubiri mulimu n'emikono egitanoga ddagala kitegedde kati kyaliba nonnyo omuntu oyo gumaze okuba mu tooki n'akuwangira enkumbi abantu bangi bakozesa n'agamba nti ebyo tebikola n'oluusi nga ye yagenda bugenzi n'asanga busanze muntu n'atomera. Yes. So Dano China Sina. Kojja pozi media handle okozesa mannya ki? Ku TikTok ogenda kunoonya kujja Ibula omusomesa ne ku YouTube era kyekimu aba neetaaze enamba yakusobola okujja ku bayo n'ojja mu kabokisi n'ennyongera okwadvisinga obukwabula ku nsonga ez'enjawulo. Ebyo ebintu nga bwe mbimenye eddagala lyonna eryo mbeera nalyo olwedde nga liwedde nga liteeketeeke nga lya nsaano sokasoba ng'olemeredde okufuna ebintu ebyo. Nsigadde nze Asha n'ava Namatugana tetulina kubateekamu ssente. Ngenda sookera ku Silverback wetudde olunaku olwaleero. It's a pizza day, buy one get one bateekamu akasente era nga pizza twagiridde dda kojja asanze eweddewo lajja kuteerako wano ku Silverback ku Sarama Road. Ne tukujjukiza nti Auto Branks Auto ali wali ku Jambo Bond Nakawa atunda emmotoka zonna ze wandyetaaze oyagala luxurious cars zonna zirina emmotoka zaffe eza bulijjo zonna zirina buli kimu kye wandyetaaze nga kya mmotoka akuwera ddala emmotoka nga kyekyo nekibanja mpola amukwata bwe muba mutuudde ne mwogerezeganya buli kimu n'akitambuliza ddala maridadi saana. Sitadde nze ssebo omumbejja kanaakulya Diana mubeere bulungi mweraba.